anti bagenti ye mukadde mbo shiba ye iPhone tekino omuntu mbu nga akuze abeera bwatyo mbu baba muto yabeera bwatyo nena bannange oyo oba n'abasobola oba n'akola kisimanyi naye katandikire ku shiba kuba bonna yabazinzeeko. Naye nga ddala kituufu oli Nokia shiba ye iPhone? Teri yampise Nokia nze oba totaddewo linnya lyange nti gundi kino sigenda kyesibako. Naye nga generally speaking a Nokia is a very good phone. Zaali simu nnungi nnyo nga n'amasimu amapya gayigira ku ki gali amasimu amakadde oshenga wala twatandika n'eki Ericsson ekinene omuntu n'agenda ng'akopera ku eyo kukyegera nga bajja ku ekyo naga kale katukendeze size tukole kino let's improve this naye nga the original version gye baakozesa kati ye Nokia gana amasimu amapya galina okuwa respect eri ki ate bali amasimu amakadde gabaga gabbeeyi okitegera nga tulaba politician bokka baki be balinaga amasimu not for everybody naye kati munange abaana my daughter alina iPhone okitegera kiri buli wamu tekikyali kyakabi naye edda ennaku za Nokia essimu yalina ekitiibwa naye kati olutalo lwa Nokia ne iPhone luvaawa simanyi mwali buziza nanyine lutalo okitegeera mwali mbuziza nga bwenkame sobola kwesiba ku kintu omuntu ataddeko linnya lyange nti gundi bwati sigenda kyetika kankimulekere saagala ye kyeteekako nnyo mbuwe mbunze Nokia simanyi nedda enkolagana yo ne shiba eriki tubuya business people mu business eno eya music tetuli mbu ba mikwano naye tetulinako kizibu kiri awo tannemesangako simulemesangako kitegeera just tuyina nembeera nti music waffe all the time abakubagana performances zaffe bafaani basalawo nti bagenda kukola kutukomparinga all the time ate bw'okirowoozako kuba artist abaliwo essaawa zino teri mulala ye mulevo omuwalevo alinga wa kiba ali bulungi waali okitegeera wonna waali ali bulungi sagala nnyo okurankinga artist mbw ali wano nsobola okurankinga myself nengamba nti nze nsinga gundi ne gundi naye so agamba ate ne gundi you understand I've never ranked artists and I don't want to start ranking right now njagala abantu ba respecting the fact that ali a very good business person okitegeera kizibu nnyo tunda amatooke nga sigwa alina olusuku okitegeera ng'awali abantu ng'alina olusuku naye ng'amatooke gakola kigamulema okutunda but she's a kind of person tiyafuna kye yali alina n'akiguza eggwanga so she's a very good businesswoman ekyo kyomuwa respect kati wewagambye nti Nwagi yajja luvannyuma awe respect abamusango which is true. That's true. Shiba ono teyakusookawo teyansookawo as an artist ne manyi nti yatandikira mu obsession yasangawo Blue 3. I was in Blue 3 Obsession we yatandikira. Nedda. Obsession is yaliwo nedda. Omanyi lwaki? Because now I wrote a song for Obsessions nga mwali. Nezja ne lwali mu album yaabwe at that time. That's why ngamba already nali artist because nagendayo nga member wa Blue 3. Singa Cindy Sanyu. So nali artist. Oba ogamba Shiba okuyingira Obsessions. Yes. Wali already goli artist. Nenga Obsessions yo yaliwo before. Kiyinza okuba. Anyway, nabategeera nga ndi mu Blue 3. Okay. Kati bwe yavaayo mu Obsession. Nankubira because yali amanyi nti I wrote a good song for Obsessions. Nankubira ne muwandikira oluyimba lwe lwasookera ddala. Baluyita kunyenyeza. Nga nebuuzako ebintu ebimu wanagenda on tour nali on tour west ne north nagenda naye. Okumulaga business bwetambula biki at that time byali birala singa ebyaleero Shiba yali agala kubeera an independent female artist just ndoza embeera yagana munalyokae ajoininga management eya Jeff era olaba kati she's independent and still ekintu kyekikola kitambula because always kye yali ayagala okukola olwo tumuyite nga upcoming wo. Yes, nga upcoming nga munacharinga nali simanyi nti anafuuka ekyakabi kyali olwaleero nange I'm very impressed but at that time you know I nurtured her for like a whole year nga tuzunga ffenna tugenda mu studio ffenna mbulira program zaaliko na buli kimu kunsaba advice biki just you start yeyo nagimuwa bino ebyogerwa nti temukkaanyizaako ddala ye n'atuuka n'okugamba ye yakugamba kya ku nnyumba yalina ennyumba yimba ennyimba zo bw'omala ojje nkulage bwe basula mu kalina bwe bazimba kutegeera no embeera yadda
and I think saali yagadde kugizza kati okitegera saagala kugizza olutalo twalulwana ne luggwa. Yes, so I think leero kyalibadde kintu kiri different. Sirowooza nti argument yennyini gyagenda okuleeta ku table leero kubanga akuze. You understand? Nkuze nina byennyongeddeko mu bulamu bwange naye kyekimu. Ebintu olaba obeera omuto weewaana ntwalidde omuceere mwe ne muli akalo mwe muli baavu okitegeera kati level zikyuka ku ssomero ne weewaana nti zinakoze bulungi gwe musiru like levels ez'okulwanirako zikola ki zikyuka kati tusobola kubeera ku ekyo mpaka Where is the way forward? Erichi, what is the way forward? Ku bintu bino ebyentalo ebyogerwa bino right now bino byonna byatandise we nalanze date yange we nagambye nti nina show ku Kololo nga 15 September kino kyonna bwe kyatandikidde nenjifuna nenjibookinga so ye yanyumya emboozi naye teyakola ki teyabookinga date singa baba kati baga nti kale mwena mukolerewo eba efuuse batto omutandikirawa twalabe ya Bebe Cool ne Bobby Wine buli omu bye yakubamu ne gwe omutandika otya gwe siniya ye yatandika okuyimba nga watandika okuyimba nga tannaba abula ekyo kiba kyangu nnyo because no battle is about music stage njitegeera okitegeera njitegeera yo battle nagi njagala ogiyingira mu 3 years ago okitegeera bwe kibanga wabaawo levels essaawa zino nti waliyo agamba nti waliyo promoter agyesimba mu biki nga tugikola mba njagala nnyo nnyo kakasa bano abaana ba industry bani obamanyi njagala nnyo bakakasa okitegeera would be kyalibadde kirungi for entertainment but also balekerawo kuncomparinga n'abaana bano kijja kunkolera bonna ate bali bangi nnyo balaba okitegeera yes and then also after that show tebajja kuddamu kungegenya na muntu yenna kijja kuba kiwedde wesiza live yo wali baba mbagamba bagibulamu ebulamu live yange njekakasa naddala nga tuli Uganda pozi nga tufulumya East Africa naye bwe tuba nga tuli Uganda wano live yange njekakasa watya oba oyagala Wininwaji ne Shiba baba kuwerumu mulengo obazingeko mu batto nga bo bali side yemu nowebegatta nti all those new artists from the last 6-8 years begatte bonna bafimero bere side erinja kudde eno tukube batto tugambemu ono bwoyagalira ddala bagatte omulengo bali bangi nyizo okumisingamu abamu okitegeera naye tisagala nnyo okuwa mannya naye nga bonna female artist abaliwo nga amanyi nti ayinza okukola kunesimbamu bonna begatte side eri nyumira bane KTC gategere nevo mayechi nzokubeera wali ngobazinzeeko kanywa ngola abayizo kikkiriza wadde tobatudde mannya nenti kati Shiba wano stroke Wininwaji stroke aniye Spice Dana stroke Rema stroke Lydia Jasmine stroke bonna ku minzaani ejjinja tujja mujja mwedda ku side emu waliyo Cindy Rema laki tumujjamu Rema muyimbi ate abalala nedda tebifaanagana let me tell you biri very different Rema muyimbi she's an actual singer nti representinga emirimu gye bulungi bwabeera ku stage bwe brand ye ayina engeri gyagikwasaganyiza kuva ku stage mpaka mu maka ge na buli kimu kitegera biri consistent abadde bwatyo bbanga gyesagala mugatta ate ku bano baddemu naye omanyi omu yekka ng'ate mutowo wammwe nnyo Spice Diana naye okimanyi nti ayinza okutuyana kituufu ayinza okuntuyanya because saagala wabeewo sagala wabeewo chance yonna naye kati ovola wekiyinza okuntu kubanga njagala after that competition tebaddamu ate mwatembu kumumanyiira naye se president waabwe akulira batali bayimbi kuba bonna asizeewo nti Rema muyimbi ekaliko naye nga Cindy yeeyita ki ekituufu kati ate ebyo biwero katugende break bwe tukomawo yasensudde Wininwaji namulengeza nakiza nti yani yakkiriza nti oba Nokia oba Wininwaji Tekino Shiba iPhone kati kabakubira iPhone Nokia gisinga amaanyi kale katuve mu bulango ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. turukwemurikira emyaka 24 y'obuheereza bw'omutano nitwebaza munonga ahabw'okutora na Radio West ekagumira inambe mmwe burenje bw'izooba
mbwenu ijatwe murike hamwe omumbaga y'omwaka ekinihiro sabasaba ebiraro namwenda by'okuwa mushanje 2023 omukyayika kyekambara ego ijatu gashure tunywe tuzine tushemererwe tucacance tutagurire ubutaka bukuke oba bishongoza abamani ku rugaburenze rw'izoba hamwe na kampala bari kucamura live aha stage rwiguga ero giant springs nebyome by'amani byotakahuriraho ga ebiri kudikura opiriho no kusingura ebihembo nyamwenje tandikiraho kubika shiringi omutwaro gumwe hamwe na ka pocket money ahabwe ekinihiro sabasaba ebiraro namwenda by'okwa mushanje omwaka ogu omukyayika kyeka tandika na shahemwe ezakasheshe mpaka okusheshesha ekinihiro sabasaba kyagirwe Pepsi hamwe na MTN Radio West gamba mpure mukede olwokusatu azze n'ebikuliro byotasaana kati bwe yavaayo mu obsession nankubira because yali amanyi nti I wrote a good song for obsessions nankubira ne muwandikira oluyimba lwe olwasookera ddala baluyita kunyenyeza nga nebuuzako ebintu ebimu wanagenda on tour nali on tour west ne north nagenda naye okumulaga business bwetambula biki kwa that time byali birala sibisinga ebyaleero Shiba ali agala kubeera an independent female artist just ndoza embeera yagana mnalyokae ajoininga management ya Jeff ero laba kati she's independent and still ekintu kikola kitambula because always yali ayagala okukola olwo tumuyite nga upcoming wo yes nga upcoming nga munacharinga nali simanyi nti anafuuka ekyakabi kyali olwaleero nange I'm very impressed but at that time you know I nurtured her for like a whole year nga tuzunga fenna tugenda mu studio fenna mbulira program zaliko na buli kimu kunsaba advice biki just you start yeyo najimuwa bino ebyogerwa nti temukkanyizaako ddala ye n'atuuka n'okugamba ye yakugamba kya ku nyumba yalina ennyumba yimba ennyimba zo bw'omala ojje nkulage bwe basula mu kalina bwe bazimba kutegeera no embeera yadda and I think saali yagadde kugizza kati okitegeera saagala kugizza olutalo twalulwana ne luggwa yes so I think leero kyalibadde kintu kiri different sirowooza nti argument yennyini gyagenda okuleeta ku table leero kubanga akuze you understand nkuze nina byennyongedeko mu bulamu bwange naye kyekimu bintu olaba obeera omuto weewaana ntwalidde omuceere mwe ne muli akalo mwe muli baavu okitegeera kati level zikyuka ku ssomero ne weewaana nti zinakoze bulungi gwe musiru like levels ez'okulwanirako zikola ki zikyuka kati tusobola kubeera ku ekyo mpaka where is the way forward erichi what is the way forward ku bintu bino ebyentalo ebyogerwa bino